Kale, weba njogera maaso n'okusubscribinga nze Wasswa Emmanuel. Mubadde munjogera n'enviiri bane nzisazeeko. Nzisazeeko. Kakati Beaver Organic ku Mukasa Road wansi awo ku Beaver Building. Dr. ajja kujjanjaba enamba y'essimu ya Beaver ku screen yawo eri wansi awo. So munoonye ku bulwadde buno obukuluma Dr. ajja kukola ku pressure ulcer byonna munoonye. Dr. Beaver Senjobe Richard ku socials konna kwali Twitter, Facebook, YouTube duwamu. Okay. Abadduka emisinde mugende mu Rwenzori Marathon. Rwenzori Marathon egenda berongo omulala ngenda kusubiza 24 kudduka kwa bya bulambuzi tugenda kuddukira mu nsiko. Gendo jogemu eberanga vacation 24 genda weyagale. Kwewandiisa ojja kunoonya Amos Wekesa ku Twitter kwali nnyo musajja oyo wa Great Lakes binajja bikwasaganyiza. Okay, tugenda kudiscussinga ku mboozi ya Spice Diana ne bannamawulire strictly oba video enezanya ne video ezobutazanya ne katandikira emboozi abagitegedde mwagitegedde. Spice Diana versus Jenkins Mukasa. Jenkins Mukasa onakola ne bakasuku ku channel yaabwe wali ya Kasuku Live ne ku channel ya Vibe Live kabadukanyiza ebintu byabwe. So Jenkins ono yomu ku bakozi ba radio era abasajja bali mu industry bagiruddemu ebbanga abagimanya bagikozeemu buli kintu ekyenjawulo n'okuyimba ayimbamu alina rogewe gwakuba alina akayimba kemmanyiza akatera okunyumira akali kamu kemmanyi mu zonna zalina nkerabidde naye nkamanyi kanyuma nnyo Jenkins Mukasa. So Spice ye muyimbi mukimanyi kati ota oluvaawa Jenkins agenda bakola show emu baali bakola review eya show yono muwala yani Jasmine. Bwe bakola show eyo esho nagiraba gye bali bakola Jenkins nga boogera ka Jenkins nakola comment n'agamba nti waliwo show yabaddewo naye ye information yali alina ng'agamba nti waliwo manager w'okusala amalodi eyali agala okusabotaginga show yani yali dya Jasmine obutabeerawo like obutabeera successful kimala. So yagamba manager w'okusala amalodi n'agatirako ne byagatirako ebigambo ebyo bityo. Of course fena manager okusala amalodi nsigo emanyi ye manager road no mimba bera kusala amalodi nsigo emanyi ye Spice Diana. So mu mawulire tuba tugamba nti sigo yabadategeeza because what yogedde linnya lye but bwe tugenda mu understanding era omuntu amanya nti wabadde wali otegeeza ono okitegeera but ye yakyogera bw'ati kubanga naye osanga byalayogera tebinako omutwe n'amagulu ndi manager okusala amalodi yatetaganya show yaba Jasmine bakyo yakyogera. So tukikwesa nnyo mawulire nga tulina gwe tukuba noyagala weekweke booti kubanga mwengenda mu mateeka gabatega kuluma. Kakati Spice bw'olaba emboozi eyo baabadde mu mmotoka ng'avuga eddoboozi lyabadde emabega lya Roger ndimanyi nange ne baresponding eri Jenkins era Spice nayogera ebigambo ebyabadde bikambwe ennyo eri Jenkins namuga Jenkins kimanyi tonjagala nange sikwagala namuvuma n'Olubuto namuvuma okubeera ng'omusajja omukulu nti alinga taata we yayogedde bingi Spice engeri gyali yayogeddemu teyabadde musanyufu. Then ebyo byabadde nenda ba response yani ya Jenkins still nga naye agamba ojja kundaba kitegedde era Jenkins neyegaana ate sitegeeza bo nze nabadde njogera ku manager okusala amalodi yogera kusala amalodi but of course oli akitegedde Jenkins badde bebuzabuza but they knew era ne baba nga badikiraniza Olutalo direct Jenkins ne team yonna y'abakasuku versus Spice Diana awo era Olutalo lwomanulira okumala omwezi nga mulamba okujjako nga waliwo asirise. Of course bakitegedde ffenna nti kati badikiraniza Olutalo olugenda okubaluka wakati Jenkins ne team ye versus Spice. Olwo mwezi mulamba tugenda kutunka n'olwo kati nga bwe bayomba bavumagana okujjako nga waliwo agenda okuva yeesonyiwa munne Jenkins wonna basaza wasirike Olutalo lwandikomaawo naye engeri gye bawazeemu balabisa okutasirika. Then at the same time ne Spice jukira Spice wantalo tasaaga ekirala nabo bayita balina music kati nga nobanonya ku mawulire kati engeri nyingi ddala bali tutambuzaamu ag'e Uganda mugamanyi gaba amabi n'amalungi byonna kyekimu twandira Olutalo lugenda okubaluka wabula entalo z'abannamawulire n'abayimbi
buli lukyazongera okula buli side yonna erina ekikyamu kyayo bannamawulire balina ensobi zaabwe eri abayimbi nange ndi wa mawulire naye waliwo besikanya nabyo ku mawulire then n'abayimbi balina ensonga zaabwe nabo okitegera nawulidde submission ya Segawa bwe badde ku group ye ng'agamba nti abayimbi balina okukkirizibwa balina okukkiriza tuboogerengako balina okubeera ngo checks and balances ekitali kibi naye checks and balances mu ngeri ki era zitya checks and balances okwogera ku bayimbi si kibi twandibali tuboogerako naye omwogeddeko obudde ki era omwogeddeko ki bino mbawulira kati bigenda mu maaso media industry yaffe nalwaki entalo omuziraba ekisooka kyabena Jenkins ng'omuntu nze ngaza badagobera media bino byemmanyi byendabyeko omanyi olwole omuntu gobera olaba nga ali ku media ng'ayogera n'omulaba noga kati ono kino kya ebiseera ebisinga kyabaloza ekisooka mwenna mujja kunjulira abalaba story eno Jenkins alabika alina obutakkanya ne Bobi Wine tetumumanyi but Jenkins has never spoken anything positive about Bobi Wine sikera ku macha no sikera ku of course embaza fetu batuzera bidyo olaba shows abano no you know basira ko Jenkins ngabogedde ku Bobi Wine ne bwaba yakoze ekirungi awakiri akiwaka amazzi oba wakiri ekintu Bobi Wine kyaba wakiri kola asirika okitegedde nona kulebakera ku macha bali bogera ku movie yali movie ya Bobi Wine bande bonabona yali awards zino ziyakabera mu baba bank fee awards zino ziyagenda mu ebungereza bande bonna bwe bali ku team basaimo babati basima Bobi Wine yakola Jenkins yagana okitegedde yagana musima so literally buli abadde abashoya kasuku ne ba Jenkins you can agree with me Jenkins tayagala Bobi Wine era siroza ntalikera ku macha nasima Bobi Wine byakoze eki byakola never okitegedde era Jenkins ye muntu yomu yo team bebe kulu waba akoze eki niwe bansobye etya ajja kukidefendinga to the maximum ndikati everyone knows clearly abalaba YouTube abagobera kasuku n'abalaba embozi zaabwe mukimanyi ndi Jenkins ne Bobi Wine tetumanyi omekola ganteri ne Jenkins tayogera ku kigambo na kimu kikolagana Bobi Wine mu tikiwulira ngashi mwogeddeko Bobi Wine ndi yakoze kino n'abisiima amaiza buli kimu akivuluze so ne abayogera litwala omulaba nti he has something with Bobi Wine ne olino yebuza ati ogero kirabanga ku maaso kimulabika nti either balina obutakkanya oba balina kye beekola omuntu omula Jenkins gwe mmanyi gwata yagala sagala ganta mwagala bata creating amebera bakoze is Cindy. I have never had Jenkins mu mbozi ze ngasiima Cindy byakoze nimbisera ya bato era ne babakola shows abagenda okulyanga bogera ku Cindy ogenda okulanga Jenkins embozi you know egendera okubirala okitegera so I've never had Jenkins ku Cindy ekyo sikiwulira like Jenkins Cindy Bobi Wine ntero okumuli omuntu gwatatera kuwa budde ne team ya Songs Avenue tajiwa nyo time yewa team nnyo ya Fenon era bikabe bivulu binana biki Fenon ebitiba bya Songs tabiwa nyo time era si ogenda okulaba nga ina abayimbi ayina obutakanya n'abayimbi bangi simanyi buva simanyi lwaki naye ne bwankubadde fena tunene betuwagira nze bokera nombuza Emma muyimbi ki go wagira mu Uganda like over time nze ngo munyumirwa nnyo Shiba personally I for one Shiba ngo omuntu ne ku battle na zinakera ku machanga mpagira Shiba byonna byonna bekirinze gwenzikiriza mu ngomu about ku bakazi babiri so naye tekigana kubeera objective nali mpagira Shiba nenga nzikiriza nti Cindy ayimbo tukola ki asinga gemazimu ninga manyi tumusinga hadi wakane bisigadde era we nalabira battle ne benali nabo nyumba namba yale wagira Cindy zeze kera limwe wagira Shiba nina bagambo yo kwenfira ne wankubade muntu kubyendongo kitegedde so for one I believe in Shiba era bombuze ensonga zange zeziriwa hadi wakujalina yendeto mwagala yokeyo nti she has proved nakola amid this all bintu binatu so one talent yo but hadi wakitibwa you won't make it happen watch kati zifa bakiza mukole nnyo we believe in Shiba so nze gwenzikiriza mu ekyo kati ne abuzi wole mu media industry yafe bwe bulibwa ko banamole n'abayimbi banamole bawano bafuka ba PR b'abayimbi era banamole no bakola zi team ku bayimbi okitegedde nti ozokuba ngo le team
ey'omuyimbi gyowagira naye omuyimbi olwo mulala bw'akola ekintu kisiime abannamawulire tebakyali objective mwe mugobera ennyimbo z'abannamawulire ba wano omugaati gwafuuse omugaati oba okitegera omugaati gwafuuse omugaati wano osinkana omuyimbi ku munne omunnamawulire kati okituuka ku mboozi ku y'omuyimbi gwawagira bagala n'okugyogera oba okitegera ekyokulabirako ajja kuba ekya Saimo ale bagenda kukola kikambo ogereko Saimo ennaku zino adaapikanya ekintu kya Big Eye era kyonna gye baba mutakyazizzaako Big Eye kati that's a PR Big Eye wamulabye eyeba PR gye bakolera oyo but bad naye akipikanya ekintu kya Big Eye bw'ogenda ku sendi oyo wa ttiimu Swangs Avenue yonna okitegeera nti ekitali kibi nti of course you are allowed to work with your team na biki naye waliwo wootuka ng'olina okukkiriza nti fine nange ndi munnamawulire nyina ttiimu gye mpikira nyina ttiimu gye nkolera PR but wekituuka ku ky'okubeera objective let's be objective ttiimu endala wenda kyekoze tusiimeko tekiri wano nga bwe nkugambye nti Jenkins ku Bobi Wine ne bw'aba akoze eki bane ne bakyogerako batiyogera obona ntunudde eri oba okitegeera so naakulaba amanyirawo nti either toyagaliza oba omuntu kwegamba literally olaba ne viewers okiraba nti ogundi tayagala gundi ku shoro genda okulanga comments ziyiika wansi bamugambako kane yakifula public automatically nti kamwogereko banvume oba okitegedde but if it comes to Bebe Cool ogenda okulanga buli kimu ekikwanagana ne Bebe Cool Jenkins akufiirako abajja kufiirako baba ne banyimya discussions ogenda okulanga Bebe Cool yakoze kino yalo yanyimyanga emboozi ya Bebe Cool y'okukola oluguudo ninga oba omusajja akoze kampuni y'okola oluguudo ngenda okugira waiting omusajja ali mukola luguudo olugenda mu maka ge naye olagiranga natugambanga omusajja yafuuka w'amaanyi ali mu kuzimba nguudo ninga Bebe Cool yafunye contract yawa wakati bamwadde highway yawa gono jalo tinga oluguudo lwazimba luyita ku kyalo kwa Asula lugenda mu maka ge okitegedde naye nga amaze wiiki apika ekintu ky'oluguudo nenga abasajja so bannamawulire bawano eproblemu yaffe nti objectivity ewereddewo ddala nti kati bintu bya mugaati bwe kuba kupika kintu kya muyimbi kye bapika tewakyali kuddawo n'owuliza analysis yo batono nnyo abateeguya but abasinga obungi they working for money and bwe bamaliriza bagenda okumaliriza nga tebawadde kituufu kye balina kuwa okitegedde kati awo kyo bwe kiri then bwe tuba tuvudde awo bannamawulire ekirala abayimbi tugatuuka ku nsonga zaabwe nabo bannamawulire balina self entitlement eyo ey'okulowooza nti owuninga abayimbi bannamawulire no balina obusungu abantu ba media bonna abasinga balina obusungu ku bayimbi bano olwokuba nti omuyimbi ajja ali bubi bannamawulire bamuzimba oba media neemuzimba omuyimbi olwagenda ng'avaamu omwasi these media workers tend to think nti owuninga omuyimbi ono era batuuka okulowooza nti bamubanja oba ntegerekese bulungi nnyo kati ne balyoka bateeka ku muyimbi akazito konna ne baleka okubanga bamunyigiriza konna okitege ne bamunyigiriza nga bw'okiwulira kati omuyimbi n'abeera awo n'abanga alina okuddiza buli munnamawulire n'abanga alina okuba nga abeeguya abayimbi bannamawulire bakola ebivulu byabwe kugamba there's a problem here bannamawulire bali bateekawo nabo then competition y'okubanga bannamawulire baagala benkanenkane n'abayimbi nti bannamawulire ke bayiga okukola erinnya ne bayiga okukola nti you can become munnamawulire naye n'ofuuka serebu baava ku nnono nti be balina okuzimba basita nabo ne baagala bafuuke basita kati osanga omunnamawulire nga ttunka n'omuyimbi bonna balwanira space eno okitegeera bannamawulire basanga kati batoba abe n'erinnya ng'eri omuyimbi ayite wali bamukubira enduulu kati ekintu ky'okulwanira space kireese embiro naye bannamawulire beerabidde nti bo tebayimba omuyimbi yakola ki yayimba so me I don't agree ebigenda mu maaso nti ne bankubadde abayimbi balina ensonga zaabwe kuba abayimbi badevelopinze omuze gw'obutayagala boogerako abayimbi badevelopinze omuze gw'obutayagala boogerako abayimbi tebakyagala boogerako ebyaddala kati tebakyagala boogerako naye oluusi okwogera kwabwe kale okusaasira kati sampoint nti baboogeddeko ebikikinike bingi baboogeredde ebigambo bingi ne batuuka ne bakoowa naye waliwo abayiga omuze tebaagala boogerako olwo mwogerako muyimbi omuyimbi anyigirawo era kati oba amuwulira entalo z'abayimbi ne bannamawulire mu nkukulu muziwulira saawa na zijja kubalukawo esaawa na kalinaku zisobola ne trend y'abayimbi okuba bannamawulire ogiwulira buli kaseera bano balwanidde gundi n'omuyimbi yakuba bannamawulire gundi eggaali basombera abayimbi juzi mwala balien skin
ng'agobaganya yasooka agobaganya muwala oba yali muwala wa baba n'addamu n'agobaganya Jax owa BBS. Waliwo story nawulyako ya Gravity bwe bali bagenda okulonagana ne Tamale Junior. Ntambi naye omudda ng'agamba alina ensonga ze ne balooja ba Spice. Okitegeera kati waliwo eyo cold war eri wakati w'abayimbi ne bannamawulire. Naye abayimbi ba developing omuze gw'obutagala bwogerako. Bwe banga ensonga ng'emukuba takyagala ogyogereko. Wabula ayagala ebirungi biro discussinga. Lwakoze amawulire amalungi akuyita. Lwakoze amabi checks and balance tuzivuddeko. Kanituka mu mbeera whereby amulegabuze tegakyalabika. Buli ogera ku muyimbi mba mugenda otawula bigambo. Mugenda mukubagana. Badako kuintimidatinga. Badako kutiisatiisa. Things of that kind. So, eyo Olutalo luze. Naye nga mu kikulu kya binaze mu byonna according to what I'm seeing and where these guys are going nti Jenkins yagenze n'abuuza Spice nti bw'oboga nti nenkana taatawo gwe bataatawo toba kitiibwa lwaki onvuma. Omuntu olajawuza Jenkins agambe nti yekale Jenkins teyayogerako kulinnya Spice kituufu mu video teyaliyogera era tekirimu but logically bw'owuliza ogenda okulira nga mutuufu yalategeeza Spice logically ngambe logically owulira nga yali akola ki ategeeza ye but wano mubigagamba nti zesayogera kwoyo nayogera kwani kuono. Then ne Spice Diana okuva no responding fine obusungu yabadde abulina yayogeza nga kimuva ku mwoyo yamugambe nkimanyi tonjagala nange sikola ki naye kyase buto ate wagassemu kyaki ekyo wandibadde okireka okitegeera. There's no need okudda kuvuma omuntu tukita body shaming kirikono kalonga Emma ogira omuntu omunene ogira whatever nomvuma okitegeera. It's body shaming si kiru nnyo munone yaffe ya Buganda. We don't abuse people. Tetuvuma abantu bintu biri kubulamu bwabwe. Toddira mugenge kumufunyizaako tofunyizanga lwali mugenge. Gwe nakyogera ku ludodo omusajja. You can talk about something. Wani wadde osobola okwogera ku kirala noga white nimutagenda ku ekyo kati mwavudde ku mulamwa gwa music. Wadde omulangira bikwatagana music strictly nomufocusinga ku ekyo music na kale ya mawulire bla bla bla. Nirukoya ne kati wagezi noyingira mbya body shaming bla tisimanya olubuto ate lokoze tutya. Wale naye bakuyingidde ne bakuvuma ebibombola. Ne abasajja baddaki. Wakati mufaaki. Abasajja omusajja yagaye munne ebibombola sekawa teruli kusonywa ku lwekyo. Yamugambye sebo nenga badda. Kyekiro nenga kati awo tugenda so we gonna see a war. Olutalo lugenda beera okati lwa mwezi mulamba bagenda kuyomba. Bagenda kuvumagana. Bakati bano bamwe era tulwesunze lwa kusatu lwekyo kiki kyagenda okugamba kwa kulokusatu. Ayagala badde bayingire Spice direct. Akati ne Spice analuuliriza. So industry eno fene tukwatako. Munamawulire watali omimi wizo kutabaawo. Omuntu bajja manti emo yogera ki? Alien skin nga abalema okumementulo oba okumegga. Nawe nje okubuliza ekibuuzo nti alien skin walo yali anirole yakyali no waluno. Ekitegeeza ndi media kinene kyokola kulamba omuntu nti yajja TikTok ne muleta ne mufulo wakabi. Ebisebe yatundako ne ku interview nga asitunda milioni oba 5 simanya mmeka. Naye kati bwe bamuyise buli omuyise ndaba agendawo oba kitegeera. Kitegeeza jamaa anakkiriza. So amawulire ne music tosobola kubyawula, tosobola kubiseparate nga ne bwokera. Era bino bagamba nti neokwaye TikTok weziri, YouTube weziri, biki buli omu alina platform ye. But platform si zanya music. Ku platform kuno twogerako bwogezi. Naye olwo promotion entuufu ya music erikyali ku mainstream. Kati omuntu yenna yeyimba mainstream nti nze mainstream oba osaaga. Kiriko okukera ku macha n'ogamba nti gwe Bobby Wine tolina effect ku Bobby Wine. I'm telling you. Kabe alien skin asooka okubulira amazima nti akirozezaako era naye akirabye. Oba onfuna kuba amaanyi alien skin yayina siga alina kati. Bwe bagamba bwogenda ku macha mu Uganda ne bagamba nti oyo omulaba aliko amasanyalaze oba ono omulaba is influential omulumba kitono. Okitegeera nga Bobby Wine bagamba nti Bobby Wine sanyalaze atambulirako ebintu bingi. Bobby Wine is content. Bobby Wine is business mu media industry. Tajiri mu direct naye mukono kyayogera kiwulirwa. Kati gwe nova noga nti n'omuyisaamu eggaali principal kabaka weddemu. Gravity wuye naku izabadde nga mutambala enkya ne gulona.
in just a blink of an eye. Tetumwe abantu taweza na myezi 2 maaso gaffe kati ali asirise obukitegera. So abantu bakulaba ng'oyingira omuntu ow'essuubi lyabwe ne bakutereka. Ate Bannayuganda bayize okuzira bayize okubuula bakutunulira bati ne batakuvuma ne batakuddamu ne bakola bikolwa. Otandika kulabira ku byokola ku YouTube kokka, music nga tebakyamulaba, video ze tebakyaziwa budde ku TikTok, ne bakusiriikirira ccu. Oba kitegeeza okukusiriikirira ne bakuvaako syu. Kati Allen Skin y'amannya ayagalina biki ttiimu ze weziri zirwana. Ttiimu ya Allen Skin yalwana nerwana n'abaana ba Nuupu nerwana ne ttiimu ya Bobi Wine ne bagenda nga bamusiriikirira mpola, they just kept quiet. Oba kibayita okusiriikirira ne bakuvaako abantu. So bwetuli kati ngembaga nti tosobola kwawula music n'amawulire nti Allen wala sitya mujjukira bulungi 2023 oyo. Oyo Allen wa November o October oyo yatundanga interview. No wakati nti wakati omulaba yakakkana mukakkamu, music we takyazanyazanya buli wamu, like abantu bakumyutinga mpola ne bakushwi nosigaza aba die hards bokka nti lulinga omukubira akasimu naye kati atuuka interview mulaba zibeerako si oli ani lule kati yafuuka lule ennaku zino akakkana era mu lulinga obulabu ne bukola ki ne butambula. Kati amawulire Spicy okuyisa amawulire gaali fine mwine entalo zaabwe n'abayimbi ne we need to harmonize be bajja okuba music ate abayimbi bangi mu ggwanga nti gwe bonogaana bajja kusanya music omuyimbi omulala bakuggyeko engalo. Ne bannamawulire abo mulwanagana balina abawagira nti Jenkins ana bamukkiririzaamu nga gwe Spice bw'ovaayo n'oyisa mu Jenkins eggaali mateeka kifuba ddembe, ttiimu ya Jenkins ejja eyoneza namba z'oba zifiiriddwa. Naawe Jenkins oba bannamawulire nti n'omuyimbi naye gw'oyingira alina bamukkiririzaamu nga lw'okwata ku Spice bagajeti bavaayo ne lukoya okitegera. So this business we can't avoid journalists, tetusobola ku avoiding our media presenters. Neno business bannamawulire mugenda kulyawa nga tewali music, mugenda kwogera ku baani okitegera, tewali by all means olina osigala ng'oyogera ku bayimbi okusobola osigala nga buli content yenna ba YouTuber gwe bakola. Ba YouTubers be Uganda 90% boogera ku music n'abayimbi. Nti neza channel z'abakasuku ezo zolabe ziriwo ba Jenkins, they all talk about music. Dilo boogera ku politics, no. Kitegeeza nti we are one family. Bannamawulire batanyo no mu Uganda n'okera ku Uganda music entertainment mugyewo channel mpitirivu zisaanawo oba TV nyingi zigwa. Kitegeeza abayimbi bano balina content gwe tulyako directly and indirectly. Naffe tugala kinene nnyo kubeerawo kwabwe tuba publicity n'ebisigadde, but we don't need to have self entitlement every time. Oba kitegeera nti Roger ne team you know how to handle things. You had chance to call Jenkins ne mwogera ensonga naye kati mwade msano bidiscussing na bigwere eyo ndi musajja mukulu lwaki otukuba bwoto then okujja ne mwambalaganira mu mawulire nti kati atero genda koya ne anyway buli side kijikolera. Jenkins ajja funa tokability ye dawo lusigalewo izo kwata jetanga nnyo but all it pushes their channel somewhere. Ne Spice there na yenyini kuba bamujja Amullangidde nti ova 2022 music aganya ofuluma bikibi up to now. It was too hard. So buli omu alina ensobi ze. Jenkins alina ensobi ze ne bannamawulire n'abayimbi balina ensobi zaabwe nti essaawa zino buli omu awulira bw'amaanyi mu industry eno. Kyova olaba industry yaffe ya music sikyagiwa nnyo time like mwentine we can do other more things ebisinga music. Aleko we have a lot of content to do. Tulina content mungi okukola cause music takyali gwe twabeerangamu like that's why bagamba ne abalaba oluzungu mululabe wa complain ate oluzungu ku channel. Yes, oluzungu nduteekayo nyina audience yeya tuzimbe ejja kubeera ku audience emiyo katuteekeyo abalaba oluzungu mu lunyumirwe n'abalaba oluganda mu lulabe mpola mpola. Oluzungu ne yonna ba 15 bye bamala tujaga tuzimba mpola mpola abajja ne oluganda mu lulabe tubeereko byo tujja kwa tubiteekayo. Bw'olaba osanga video nga luzungu ng'olutegeera nga tuwambala ganda lo
abamanyi Oluganda nga lotegeera ng'olaba ez'Oluganda nazo mweziri yino zesingako n'obungi tutegerekese ko kuzimba channel ebya kizibu kikooya n'okugiproduce ng'ogivuleyo mutawaana katujuzimbe eno tugikyuse tugikole mukye tujagalamu abazungu abereko abaluganda abereko kwa tutagetinga audience y'abajja aba politics bogera luzungu politicians bangi nnyo tubeetaaga ne tunakola tutanga tutadde oluzungu kale bibe byange nze Wasswa